ate n'abakadde abalemeddemu nabo bangi. Baagala ki? Abakadde abo ntera okugamba abantu omanyi Mr. Eddie waliwo ebyokulabirako byenkozesa nti Lubaale bw'alemera mu nju bamuwa embuzi oba ente Lubaale afuluma agende. Tebamuwa nti bamwagala kye baba batangira butagenda na baki n'abaana. Kati nanga abasajja bakadde bano abaweereza mu gavumenti ne babawumuza mu buli kintu ne baba nga bakyalemerako bo baba waaki oyinza okuba omanyi baba waaki ne bava ku bukulembeze bwe balemeddeko baba waaki Mr. Eddie. Okusookera ddala bagamba ensi bambi Eddie Mutere bwe bakeera ku makya ne bakugamba ababaka ba paaliyamenti betusasula omusaala ffe nga bannayuganda nti ate baasose kubawa kintu kidoogo bayise etteeka obose buli kimu ng'otandika buli kimu okissa okola ki otandika kubanga omulimu gw'omubaka wa paaliyamenti kola mateeka lwaki in specific eryo lyeri kusasulirwako okusasula okw'enjawulo. Anti Mwami Sendege yaweredde nti oli mu kibiina ky'NRM bino byogera naye naawe bonaatuuka eri balina kugamba nti kaanya naffe gyendi ko kasi yayitibwa ku Mande ng'etteeka ligenda kujja Lwakubiri gyendi naye okubeeramu NRM tekitegeeza nti oba toyina mutwe mu mateeka g'ebyokulonda. Ekyokulwanyisa ekyandibadde eky'amaanyi ekiriraanye polling station Batuuni naye buli bwoleeta amagye nga gakakalukana n'emmundu ekisooka otiisa abalonzi kaba tekakyali kalulu wabula oba otandise ku dictatinga nti kino kikole ki naye olw'okuba abantu Katonda yatonda omuntu ng'obwongo kye bwagala abulwanirira era omaliriza eddoboozi ly'abantu likoze eki livuddeyo. Ekyokubiri akalulu tekandibaddemu kutuuka ku levo y'abantu kufa kubanga ekireetesa akalulu kuleeta mpeereza nnungi kugasa abantu era ng'abantu bagasibwa oyo yennyini gwe beerondedde kati bwe katuuka okubeera ak'olutalo n'okutuuka n'okutta omuntu kiba kyabulabe ekyo era we tuba tuli kaba kaseera kazibu kakazigizigi kubanga bwe mba nsaba kuweereza bw'ogaana nkuweereze nze mba mbadde nnwana ky'okufiirawo. Eddie ekyo nakyo kitunulemu bali mu kukaaba nze maama nfudde boogera bitategeerekeka ebitategeerekeka obimanyi sibimanyi kati ebitategeerekeka bye byosanga omuntu ng'agamba taata bamuseera maama taata bamuseera ani maama kati taata we baba bamuseera maama wo gwoba ki simanyi anti oba loosi yennyini. Kale tubanirizaako bassebo ne bannyawa mwenna gye musinziira okuba nga mutulaba mwebala okuba nga gye muli mu ggwanga Uganda. Ebintu bwe bityo bwe biri bikyatambulanga bwe tubisuubira okunyigiriza kubangamu bulijjo amasanyu mwegali n'ennaku mweri bingi ebitambula. Ndina omukulu wano agenda babuulira amannya ge amalo babuulira amannya ge tugenda kuwayamuko emboozi egenda okubeera empanvu ate nga si empanvu nti ya nnaku nnyingi. So bwe tumaliriza abasubscribing baneemwebale Mariam Nampijja weebale muli bangi Baguma muli bangi bambi nga everyday mubeera mutudimandinga obbawa message. Mwebale nnyo mwebalire ddala tusiimira ddala era tetukitwala for granted. Kale abali mu ggwanga lya Saudi Arabia banya naffe ne baganda baffe bane mwebali kola mwebali kuwatanya omusajja abayiganya agenda basolooza ssente mu kiwebudde mulemereko kuba ne Uganda gye mudda abaliyo sibe bali obulunyi nti bakola emirimu egyeteekeddwa okukola egigwa mu buyigirize by the way. So omukulu kakubuzeeko wamala okubuuzaako tugenda tambula ffenna paka ojizinawerere essaawa Mungu zanaatuwa olwaleero nga tunyumyamu wenaabateera sooka babuzeeko abassebo ne bannyabo abatulaba abali eyo
erinnya lyange litibwa Sendegeya Geresian, musajja tagererwa nzaalo, munnabuweekulo w'ensonga era ow'olubuto alindirira okuzaala. Okuzaala ki? Ntera ogamba abantu ndi lubuto olulimu ensonga nnyingi nnyo zeetaagisaako bannansi era abangi ennyo okuba nga nzizaala. Gamba ng'ebyobulamu ebirungi byetaaga okuzaalibwa mu buweekula. Enguudo ennungi kitundu ku byetaaga okuzaalibwa. Amasomero amalungi, ebyobulimi okubeera nga biwa essanyu omulimi n'ebirala bingi. Naye nga bannabuweekula be basawo abateeka okunyambako okuzaala olubuto lwennyina. Olina akagambo koyogedde nazi kuno nga ndowooza abakakozesa babeera basajja badigize nti musajja tagererwa nzaalo. Musajja tagererwa nzaalo ng'olina bameka? Ekituufu amazima gali nti kayinza okubasika abasajja badigize naye bajjajjaffe nga boolaba era Olungereza balina ebintu bye baageraageranyanga nga bw'oyinza okugamba the sky is the limit, nti omuntu mu bulamu toyinaako kikugaana kutuuka ku birooto byo. Kati baageraageranya ku musajja nti omusajja asobola ozaala obungi bw'abaana bw'otasobola na kubala. Ekyo kiri mu busobozi bwe. Kati nga bagezaako okusiiga ekifaananyi ekyo oba enjogera gye nnyinza okugamba, naye nga tekiri attached kuba n'abaana bangi okuba oba natera okubuuza kati olinawo nga bameka tetukugerera. Bwekityo bwekiri n'olwekyo ensonga bwetyo bweri. Nsanyise kulaba. Amina. Kozi ovuganya kifo buweekula bagiyita bweba buweekula ki? Eba buweekula main oba buweekula constituency gyendi, naye titulina gwe tuvuganya. Yaliyo yasiibula yagenda. Naye yalagawo? Nyinza obutamanya bulungi okujjako nga nange mbuuzizza bannamawulire kubanga oyinza butamanya gyali. Anti kati mujjawo bw'anoba mu maka n'agenda oba okoze empisa mbi okulondola gye yalaga. Dwaki? Oba ogamba yeeyongereyo ddala oba oyagala nakuwulira ng'asaza ensalo. Kwegamba gwe saalayo ebeereemu towuliza nakuwuliza. Ekituufu kiri nti yagenda era buweekula eyo tuli bamulekwa, naye waliwo omukuza essaawa eno ndi mukuza. Ensonga nnyingi nnyo ezandibadde ziri nti atannabeera mu bukulembeze si yandibadde azihandolinga, naye era nga bwe kiba nti omukuza yeetikka obuvunaanyizibwa babadde tamanyi nti anaakola, otuuka katindo nga naawe bw'oyagala okukulembera ate bw'oba tokakozeeko oyinza okusanga nga baafa. Kati n'ogamba n'obeera ne conflicting loyalty wakati awo, n'ogamba nkole ntya benjagala okukulembera nyinza n'osanga nga baakola ki? Baafa ng'obubenje bubamazeewo olw'enguudo embi. N'olwekyo tukwasaganya olw'okubeera nti omubaka waffe taliiwo. Kati mwe muliwo? Atulaba ayagala mmanye oli ku kibiina kyo mayiwa tetulina kukyaza be NRM. Ebyaddala ndi musajja wa NRM era kaadi gye ŋŋenda okuba nga nnoonya era ennaku z'omwezi nga 16 ogw'omusanvu tujja kuba tukidde obubokisi oba gye muyinza okuyita emigongo. Ku migongo gyaffe abalonzi tujja kuba tubakoowoola batusimbeko bakkirize mbeere nga nkiikirira bannabuweekula. Naye kankubuuzeeyo ku mivuyo gye walabye gyabadde mu bwerosi ne mu kulonda structures zammwe, gwe ng'omuvubuka olina birivu nti mazima ga Katonda mugulu mugenda funa akalulu akali free and fair ng'eyewammwe nyina bempulira nti simanya mikwano gya kali kayiwula simanya kakati ate mikwano gya gundi onaawo byogenzeemu lwaki ndaba ng'agenda okwerumya omutwe Sendegeya. Ensava bagirwanira Mr. Eddie. Olisanga entensava bagirwanira. Ekyokubiri ng'oyagala okutegeera nti embaga yanyumye ne bwoba tewabaddewo ogenda nga we yabadde naddala enkuba nga yatonnye bw'osanganga ng'akadongo kaaweze
omanye yembaga yanyumye bagisattiridde teweetaaga mala kukola ki kunyonnyola nti embaga yanyumye oba teyakoze teyanyumye ate gwe bwe bateyanyumye bandisambe batya onuliyo senses obuvuyo mwebuli ekisooka ekibiina kya NRM ng'ewange buweekula abantu bangi okubeera abangi era abayayaana okufuna obukulembeze naddala ng'abavubuka bangi ate n'abakadde abalemeddemu nabo bangi baagala ki abakadde abo ntera okugamba abantu omanyi Mr. Eddie waliwo ebyokulabirako byenkozesa nti lubaale bwalemera mu nju bamuwa embuzi oba ente lubaale afuluma agende tebamuwa nti bamwagala kye baba batangira butagenda na baki n'abaana kati nanga abasajja bakadde bano abaweereza mu gavumenti ne babawumuza mu buli kintu ne baba nga bakyalemerako bo baba waaki oyinza okuba omanyi baba waaki ne bava ku bukulembeze bwe balemeddeko baba waaki Mr. babawa oba kati nkugambe ki kibawa kubanga singa tuba tukitegedde nga bannabuweekula tetuli bagagga nnyo naye tusobola okyesonda ne tukimuwa n'agenda n'abaviira nga bwe bakola lubaale naye kankubuze Musendege gwe bw'otunulamu bw'oti ku bizibu ebiruma bannabuweekula gy'oyagala okiikirira ekinyusa ekikulu kivaawa obuzibu we buli kubanga mwali ayagala obbaddamu yali abakulembeddeko n'akulemberako ne disitulikiti yonna eyazze eraba bye yabakoze naawe kakati otugamba ojja kati Mr. Eddie n'abali eyabatulaba amazima gali nti buweekula erina ebizibu bingi era ntera okugamba abantu ebizibu bya buweekula bitokota naye ebitokota si buli kimu nti kibikwatamu walimu ebikwatamu ekyokulabirako kyentera okuwa abantu mulawo omulawo gugoya akawunga ate amazzi nga gatokota kati bano abazze nga tebabadde mirawo abasajja bajja ne bagwa mu ntamu ne basuulamu mikono nga si mirawo negibookya kubanga ebizibu bya buweekula byokya naye banabuweekula nsaba okubagumya era okubategeeza nti mu mirawo emitono egiri mu ggwanga Sendege yamwali ebizibu byaffe bisoboka naye oba oli awo abazze batukulembera babadde tebalina wiiru yakola ku bizibu ebyo kubanga enkola y'abazze batukulembera ezze yeeyolekera mu kukwatayo abantu ab'olubatu abo ne babasoosowaza tubadde n'ekizibu for example kandeteyo ekizibu kya ttaka nja kukinyonyolako bonaaba okimbuuzizzaako n'ekizibu ky'ettaka kireese ebizibu bingi nnyo ewaffe buweekula ebizibu ebyo ne bireeta n'abantu okusibwa mu makomera kati bwe bamala okusibwa abamu ku bakulembeze be twayina ng'agenda alondayo babiri oba basatu nga balwana nabo nga bajja mu kkomera abalala ne basigala eyo nga bakola ki nga bakaaba era nga bavundira makomera ne babonaabona kati abo nabo obusobozi bwabwe buli awo naye omulundi guno twetaaga omubaka alowooza ku buli muntu oba mugagga oba mwavu in fact omwavu yasinga n'okwetaaga omukulembeze omwavu yasinga n'okwetaaga omukulembeze ebizibu by'eddwaliro abaayina genda mu gavumenti private tagisobola kubanga omugagga ye ne byenjogerako era ntera okugamba abantu ne mbagamba Sendege yoono si mubaka wa bannaggwa dda bajja kulindamu bajja kufuna owaabwe kubanga saagala kulimbira bwereere ti Sendege ngenze kukiikirira nnyo Newman omusajja alina Kaweriko plantation oyo mu birowoozo byange ali wala kubanga olede yeekiikirira bitono nnyo ebimulemu okutuusa wenjagala otuusa ebirowoozo by'abannabuweekula bitono nnyo bw'aba naddala ng'akoze eki ng'ayagadde n'olwekyo Sendege yoono agenda tunulira nnyo omuntu owa wansi nyina passionate ku muntu wa wansi lwa nsonga nnyingi naye emu ku zo ndi omu ku bantu aba wansi abaakolebwa abantu abasemberayo ddala okubeera aba wansi
Mr. Eddie oyinza okuba Mr. Eddie simanyi gwe kabwe kyali naye nze ndi muntu eyakulira mu family ebulwa buli kimu nga buli kimu kyakuyiiya buli kimu kyakuyiiya ebulwa omunnyo ebulwa sabbuuni amafuta tegabaawo naye era yadde nga tebiriiwo nga bafuba nga balwana nolwekyo omuntu oyo asaba ne ku munnyo omanyi embeera y'okusaba omunnyo obuzibu obugibeeramu bwe buno kubanga nze nagusabako nnyo nga bantuma bw'ogenda okugusaba bw'otuukayo bakugamba genda bagambe ne wano sanze gugwawo olwo bakwegobako obanga mugezi ekimala n'otegera nti bakugambye nkya tokola ki todda kale baganda bange abayita mu bulamu obufaanana bwe butyo mbumanyi yegusindegeye tamu nkimanyi nina ekibuuzo akalulu kamwako tukateebereza keeka kyasinza okuyibibwamu omudiri nosinga akajje no election akabyabakama akalulu kamwaka myufu keeka kyasinza okubeeramu babaavu sendegeya ku bibiri oyina ki oba byombi obiina okusinga nyina abantu ku byombi siina gwe nyina era bangi abali eyo aboogera gundi ye yandeese naye nze nzizerwa bizibu by'abaana buweekula sijja kugamba nti abaavu oba kibanja abazze nga batugamba ebyo ne tufundikira nga ate abaavu tekoze nolwekyo omulundi guno kye twetaaga muntu ategeera bannabuweekula n'ebizibu byabwe ekirala ombuuzizza nti kalimu omudidi naki Mr. Eddie abamu be tuli nabo mu kalulu bw'oba ontunuulidde emyaka gyange ndaba eyo ndi mu myaka mito mu kubeera mu myaka emito tulimu n'abasajja abakadde in fact batunze n'ebibanja n'ettaka lyabwe baleete ssente mu kalulu mu buweekula naye nga tonnalya ssente ezo oba ng'oziridde oba ng'okoze byombi weebuuze gwe okutuuka mu myaka gyo emyaka gyalimu akuwa ssente waliwo enteekateeka tinaawo naaba oyina ebibanja ebisukka ku kimu ng'osobola otundako ekimu n'osigaza ekimu akono kabuuzo nsonga nkulu yakulowoozaako weebuuze mu famire gy'ovaamu bwe mutunda ekibanja kye muwangaalirako muyinayo oputioni endala oba temugiina bwe biba nga byombi tobiina obanga kimu ku byo tobiina kiriza oba gaana oyo tazze kukiikirira tazze kukiikirira byoyitamu takola ki tabimanyi nze kyenfa kwe kulwana omuvubuka omuto ali mu buweekula ali mu kusitwagolinga oli mu kirombe ky'amayinja kya bulooka oli mu nnimiro oli mu kulwana naawe oyongere ku bulamu kyenwana otuka emyaka gy'omusajja omukulu oyo nga naawe obulamu bwo bwakiri buli bwe buti naye wamisendegera byogera byonna abatulaba bakkiriza nti byogera mesagi ntuufu yesewo naye ekizibu kiri kimu gavumenti mweyagala obikolera nga yavadda ku bannayuganda etunulidde ba individuals ogenda bijjayo otya ogenda bikola otya ogenda biteeka otya mu sisitimu kakuwa ekyokulabirako nga bagenda otandika enteekateeka ya muganda simanya buganda ku Museveni kyekyasoba balyoke bagambe buganda ku Museveni bali mu kusaba abantu kudda ku Museveni bali mu kukaka abantu badde ku Museveni ekyo nno kibuuzo ekyokubiri nga tuli mu kutunuulira emivuyo gy'ettaka egisinze mu wanu naddala woyagala okiikirira nga abakulu abakulembeddemu enteekateeka y'okugobaganya abantu ku ttaka ate bakozesa magye ne SFC nga bwe batugamba wadde ffe tetumanyi nti ono ye SFC kati ate wadde ow'amagye yetumanyi nga bakyalimu eyo elementi Sendegeya ogenda okukakasa otya atulaba nti gwe ogenda leetawo ekipi ekyenjawulo ogenda kuba y'olabigo oba olina amagye agagenda oveera kyagalwane n'abamagye abagoba abantu ku ttaka weebale nnyo Mr. Eddie ombuuziza ngenda kikola ntya naddala ku ishi y'ettaka ombuuziza ngenda kikola ntya mu gavumenti eno ekituufu kiri nti si buli constituency yonna nti efaanana buweekula constituency nyingi yadde zikulembera aba NRM ziyina enjawulo
era si buli wa NRM nti taba ku side y'abantu ekyo si kituufu lwaki nzikiriza nkoseeyo ekyokulabirako kyangu nnyo kya Honorable Ssekikubo eva abadde nga ku side y'abaki y'abantu n'olwekyo ne mu NRM waliyo abantu nga nze abalina omutima ogw'abantu ekirala kyoyogeddeko nti mu gavumenti eno lwaki olina bw'ofuleezinze n'ogamba ku nsonga ng'ey'ettaka bakozesa amagye bebagoba kati amagye gaani siga gavumenti yamu okusooka amagye okubeera aga gavumenti nze omanye amazima ganfuula ow'eddembe era bwe mba mpita mu bannabuwekula mba nnyonnyola lwaki batugoba ku bibanja byaffe nsonga ki ekitugobya ku bibanja byaffe beesigama ku nsonga nti tuliko mu bumenyi bwaki bw'amateeka waawe tuba tutandikira munnabuwekula ategeere abeera ddi ku kibanja kye ng'ayitibwa omumenyi w'amateeka bino wammanga bikulu ekisooka nga towa busulu nannyini ttaka ekyokubiri nannyini ttaka yafunako ku kanzu ye oba nedda kati tusookere wano ku musingi nti bwe tukeera nga nasasula busuulu nannyini ttaka namuwe kanzu amanyi kitegeeza sendege yoono kyazze nakyo ekyenjawulo mmaze okuteekateeka ligo ttiimu ne bw'ojja ng'olowoozezza ozze kwata bajega bannabuweekula tugenda kwaŋŋanga mu mateeka tugenda kwaŋŋanga kubanga tewali ali waggulu waki w'amateeka ttiimu weeri era tugenda kubanga tukola ki nga tugiinanye na mikwano gyange be nasoma nabo benkoze nabo emirimu baliredde okuwa saabisi ye wali mu ntandikwa neerabidde okubuuza obuyigirize wadde mu palamenti kati obuyigirize ndowooza tekikyali kikulu nnyo wadde okuteesa bateesa mu luzungu amateeka luzungu ninze ndaba ate abayivu batuswazizza nnyo singa ate abatali nange era kyova olaba saatandikidde eyo kubeera muyivu kyoyinza okumanya nti ebisaanyizo ebyetaagisa okubeera omubaka wa palamenti mbiina ekirala bw'oba oyagadde kutegeera ndi economist nasoma byanfuna era nembyeguza nasoma byanfuna nenkola ki nembyeguza nasoma economics Makerere n'olwekyo nina diguli mu byenfuna n'omala n'obyeguza ate nembyeguza mu kampuni yange mu kampuni yange gwe byanfuna nze mbyeguza nze mwenye tugende mu maaso n'olw'ensonga eyo mbadde njogera ku ligo ttiimu yaffe ekimu ku kyegenda okukola tugenda ku reviewinga cases buli munnabuweekule yagobwa ku ttaka nga wali wawa busuulu wali mu mateeka ku kibanja kyo ng'etteeka bateekwa buteekwa okusesema bateekwa buteekwa okukola ki okusesema ekyo tugenda kukikola ng'ogenda goberamu n'abakulu mu kibiina nga bakamaabo abakulu si nsonga ndowooza abakulu ate ekikufuula omukulu oba ekikusisaamu ekitiibwa ng'omukulu kwe kubanga okola ebyekikulu byenjogerako byeki ffenna ng'eggwanga kyetusinga okussaamu ekitiibwa era kyetukuuma oba kyetu upholdinga constitution bw'oba wagimenya obukulu bwoba wabusuula mu ttaka kati oyogera n'abakulu kubanga amagye ago nkugambye yesebo tukimanyi bulungi nnyo nti ga mwami Museveni exactly bwe tugasanga nga gagobaganya abantu ku ttaka kati olinga asindika message eyo nti omugabe mukulu bw'oba gwakiri emabega all the time oli akamanye ng'akoza n'owebwa kati amagye ago bwe gaba nga gazze kuggyako abantu mu bumenyi bw'amateeka tugenda kulwana nago si kyekisosa abantu by the way amagye g'abantu ekyo nakyo kye abantu bateekwa okukitegeera nti amagye galiwo kukuuma nsalo za ggwanga galiwo kukuuma abantu nga ffe bennyini bannayuganda tweyagalira mu ggwanga lyaffe naye ate bwe gatuuka nga gatandise tulugunya abantu gaba galina okukolingibwa to discipline ani agenda ogayita kisoboka kuba agakulira yakulembeddemu ate okweyisanga ow'effujjo agakulira oyogera kwani CDF kuba ye mukama waago
nze ndowooza namala n'agamba Eddie Mutwe mukubye ekimala bamwongeremu ndowooza nti constitution eno ekyassibwamu ekitiibwa lwaki essibwamu ekitiibwa nti obwagazibwa CDF buyinza n'okuba ku tteeka ly'amagye bwali bulala naye okumanya ekyassibwamu ekitiibwa era naye teyakola oba pulezidenti kola decree oba ki kyeyasaba yagamba etteeka lidde mu parliament constitution eyo erimu amaanyi agasobola okulizolovinga ensonga nnyingi kyenyinza okugamba in brief kyogamba okanya n'etteeka lya UPDF amendment yakoleddwa lwakuba nga sinatuuka awo lwakuba amateeka bagamba etteeka libeera silent okutuuka ng'oli wadde omumwa ogwogera buli kyakulwanyisa mu constitution mwekiri naye ekibuuzo ani yakyogeza ani akizuukusa kyogere era bannamagye bangi nnyo tubalabye nga babadde mu kunyigiriza abantu ne bakolingibwa into discipline so kisoboka kati obadde oyogedde ku etteeka ly'amagye gwokanya kyogamba etteeka ly'amagye nti kituufu waliwo abeetaaga okukanvagavulwa mu nkola eya kinnamagye kati etteeka ly'ekinnamagye amazima gali nti lirimu ebirumira bingi okusookera ddala bagamba ensibambi ebya mutere bwe bakeera ku makya ne bakugamba ababaka ba paaliyamenti betusasula omusaala ffe nga bannayuganda nti ate baasose kubawa kintu kidoogo bayise etteeka oba osse buli kimu ng'otandika buli kimu okissa okola ki otandika kubanga omulimu gw'omubaka wa paaliyamenti kola mateeka lwaki in specific eryo lyeri kusasulirwako okusasula okw'enjawulo anti mwami Sendege yaweredde nti oli mu kibiina ky'NRM bino byogera naye naawe bonaatuuka eri balina kugamba nti kaanya naffe gyendi kokasi yayitibwa ku Mande ng'etteeka ligenda kujja lwakubiri gyendi naye okubeeramu NRM tekitegeeza nti oba toyina mutwe bw'ogenda n'omutwe gwo by the way si buli bwe mugenda mu kokasi nti mwenna mukkiriza ekyo basobola okuteekinga majority era ne parliament bwefaanana nalabye omubaka Muhammad Nsereko wakati aba opposition nga bafulumye ye yasigalayo n'agamba alina obuwanguzi obutonotono bwe yafunyeeyo era ekimu ku kye yayogedde yagambye akakoofiira olinga akambadde bwe kaba nga tekaliiko logo ya UPDF kijja kuba tekimenya ki nekikirizibwa oba nekitakkirizibwa okusinziira agamba kyakoze eki kijja kuba tekimenya ki teeka n'olwekyo waakiri endowooza yo bw'ogitwala esobola okuinfluensinga abalala naye ekibi ku babaka ba paaliyamenti abamu bw'otuuka eri naawe ogenda olowooza nga Eddie bw'alowooza ti bwe naayogera ekyange tekigenda kukola ki kuwulirwa nze ngamba bwe naayogera waakiri bwe kinaabanga kiganya eri nga nkikomyawo mu bantu ti bannange kino ne kino kiri bwe kiti kubanga constitution kyegamba ti amaanyi gali mu baki mu bantu okay well waliwo webukeeredde ndooza it happened on Sunday president yayisizza bakyamaani bamwe ab'NRM abalondeddwa babagulire zi TX gwali avuze ku mmotoka olowooza TX ziringa mu sente mmeka TX kisinziira tubalira kale ku TX enomo TX anti ya mu kibanda oba ya mu coin soko bale ey'omu coin bw'ogenda oginoonyerezaako osobola ogisanga mu miliyoni nga 12 kati tubalire kibaita estimation miliyoni 10 district emeka ze tulina kati Uganda district ziri 15 mu mmeka ke Kawumbi awo bwebukadde buba bumeka awo Kawumbi ziri mu 1 point something billion Kawumbi okimanyi sente ezo nga twazize ne tutuula ne tutematema
enguudo zaabo weekula kawunti gyoyagala okiikira kati singa zonna zaakaayakala ekituufu naye bano abasajja abalondeddwa omanyi mwami Museveni alina kyabakola mwe nakye mutamanyi abakwata mmwe olwedde abantu bamaze okukwesiga nti oli muki mukulembeze waabwe era osobodde nobatuukako ng'onoonya akalulu oli bwetuuka mu paalamenti tibabawe emmotoka kitegeeza ki kati kansookere wali woogambye ku bakyeyamaani baffe okusooka sente ezo zigenda kuvaawa manye ebintu bibiri tonjawulidde ziba zakwewola ate mwami Museveni atunda nteeze anti waliwo ebintu bibiri waliwo NRM waliwo ne Uganda government ebintu ebyo bibiri byawukana waliwo akasente for example ababaka ke basonda akagenda ku secretariat ako weekali ka NRM ne wabaawo akasente nga ko kaggwanga ka muwi wa musolo lwaki njagadde okusookera eyo Mr. Eddie Sendegeya we nyambala essuuti yange eno ng'oli akimanyi bulungi nti sente zenguzeemu essuuti yange nalimye kasooli wange nenzigula nenjigula kiyinza obutamukwata bubi ekimukwasa obubi balawo ayinza n'okukwatibwa obubi nga nyambadde t-shirt nga sina ya bbeeyi nnyo ng'ategedde ti sente zino zivudde mu ggwanika eryawamu eryabawi b'omusolo pulezidenti ng'ayogera mbadde sinnakigoberera yagambye sente zigenda kuvaawa ati kakati mwami Sendegeya kati tukanye newe ziba zigenda kuva mu ggwanika lya kibiina riri ku bizibu byonna gwe byolaba ebiruma munnansi mwami Sendegeya simanyi oba okimanyi bannansi nti bali bubi nkimanyi nnyo era gye nasookedde nakugambye nze ndi mwana wa munaku Edi olabika tewantegedde nze muzeeyi wange yakola emirimu 3 najjo kanjikubuulire olyoka otegeera ebyenjogera ogusooka musajja muvubi wa nsonzi kati ensonzi gyali naye ekyewunyisa ku kuvuba ensonzi bw'oteeka omuya mu kitoogo ensonzi gwe wazitaddeyo omanyi oba zinaatoola oba tezitoola ogwokubiri nga musajja muyizi nga ateebereza bw'ogenda okuyigga ekyenjawulo nti bw'oba onaalya embuzi omanya nti ngenda kusala mbuzi nkazi oba nsajja naye nga bijogenda okuyigga omanyi oba onaatooza nsajja oba nkazi omanyi kiro ezigirimu omanyi nsava oba sinsava kati oyabeera muntu mwavu era ng'ateeba ekyo ogwokusatu nga musajja mulimi w'ataaba era ntera ogamba abantu emu ku nsonga lwaki saagala kulima taaba era kumpi siri mulima kyekino taaba bwakudibako nga munju tewali anywa taaba kikyozaako wangi kumusulu oba kumwoki kati ffe kyatubaako muzeeyi wange twalima taaba ne tumutwala emadudu ku sitoowa okumutunda okutuukayo ne bakwatakwatamu nti teyakwata mukka teyakwata ki mukka ate ne batwongerako ekibonerezo kuba twagenda tumwetisse ku mutwe ne batugamba te tetumulekaawo tumuzeeyo mayiro 9 netuddamu okwetikka taaba tumuze luddawa gye mujewaka kati bwe tumuzeeka ate abanywi bataaba ne beeyagalira kuffe nga buli ajja yeeyagala tetumutunda wabwereere naye nga buli ajja bino bituuliro bino biki ne beeyagalira kuffe n'enkyawa taaba ebiseera ebyo bakasajja si bye bamusuubulanga ya bagamba yazikuba nozikuba sente teyazisasula abantu bakyaba n'olwekyo taaba n'enkola ki kyova olaba bwe nnima biriibwa emiwendo bwe gikkaŋŋa nkola ki nga weeriira nga waakirindya okusinga ebyo kati mbadde ekifaananyi kyenjagala okusiigira nti okubeera obubi nkumanyi era abantu bakola ki bali bubi kati nembuuza ku pointi y'abachairman ku mmotoka ezo mirimo giriwa egigenda okukolebwa egibadde egyenjawulo wembadde nzija bachairman ababaddeko gye babadde batakola ku mmotoka kati chairman w'Emubende agenda kuvangawo agendeko effort
akoleyo emirimu egy'ekibiina eyo naye bansonga nkulu yakola ki kwetegereza naye bwe kiba nga zigenda kuva mu ggwanika lyamu lwa musolo sikisapootinga tukole ku bintu ebigatta ku bantu n'ekyemmotoka omubaka wa paliamenti ogambye obubaka wa paliamenti olutuuka nga bamuwaki otuuka otya gwe ku balonzi bo kati emmotoka otambuza bigere ntuuka ninaakamotoka kange kenkozesa n'entuuka kati abantu baba be bakulonze lwaki ate bakugamba nti kati emmotoka ogyetaaga ekyo ndowooza si kituufu mu mbeera efaanana bwetyo gweoyinza zigaana nsobola okuzigaana bwe kiba nga kikola ki ezeza okufuna emmotoka bwebanga ye principle. By the way, teri kibi nga kugamba nti kati gwe oli contrary ne principle wabula era waliwo ababaka ba parliament abajja mu parliament nga tebalina ntambula abo nabo baki bakulu. Nze kyendowoozaako oba kyenyinza okulowooza emiwendo oba ssente z'emmotoka ezigabibwa nnyingi emmotoka omubaka ne bwagifuna naye emmotoka enywa amafuta amangi emmotoka ey'essente nnyingi nga bookiikirira bo bali bubi lwaki wandibadde ovuga eyo era nyina abalonzi be nasanga ne baŋŋamba kamotoka kange katono ne baŋŋamba Sendegea kye tugenda okulondera akamotokako katono naawe ebinnya okola ki obiwulira naye bali abali mu nnene bweziti ebinnya tebakola ki tebabiwulira. Ndowooza singa emmotoka bagaba nsaamusaamu abantu ne batoka nobeera ku levo nga enywa y'amafuta ogimanyi yemu n'omulimi ogyavuga emmotoka ebinnya bwekikuba naawe okiwulira kati bw'okiwulira ne bwoba tewandikoledde bantu waakiri okole ng'ogamba nange wempita ya sepulingi bwekutuka n'ogenda mu galagi n'okiwulira osobola okugamba kyensonga eno yandibadde ekolebwako. Sebo Edi, ensonga y'ettaka eyo mbadde njagala ngyongero gibambaggakokko yiyo kubanga twagala tulaba ekitaasa munnayuganda ffe gwe mulimu gwaffe. Ensonga y'ettaka banabuwekula ntera okubannyonnyola nti tulina ekizibu mukazi w'abasajja bameka? Babiri. Edi buli bw'olisanga omukazi ng'alina abasajja babiri oba oyagala oba toyagala emiranga n'okwazirana kwazza edda kubanga buli omu aba mukyala gwakola ki gwayagala naye abasajja abo be baliwa tulina ow'ekibanja ne nannyini ettaka oba landiroodi okulwanagana kubaddewo ne Sendegea kyajja nakyo kyekyokuteekawo embeera nga waakiri wabaawo okukkaanya omukyalo ono asigalire omusajja atya omu. Omubaka wa parliament mulimo gwo okuteesa n'okukkaanya ku lw'abantu bo nannyini ttaka n'akitegeera nti obungi bw'abantu abannannyini bibanja abali ku ttaka lye basobola okuba nga tebakyasobola kuvaako oba okuvaako kwabwe kubakosa era kukosa n'ebyenfuna mu ggwanga. Ate eggwanga lino tukyalina ettaka eggazi nga munange teririiko n'abantu kati bwe tuba nga tukkaanyiza ne nannyini ttaka ne tumugamba ku ttaka lyo lino tusobola okwegula kubanga tusookera eri mu kuwa busuulu mu kumuwa kkanzu n'atutegeera bwe bamala okututegeera tutuuka ku leva emugamba tusobola okwegula ku ttaka lyo tye nti ye tunaakola tutya desimolo ya mmeka nti bwe ziti Edi okwegula mu ttaka kisobola okutwalira emyaka ne bwe giba 20 nga weegula mpola mpola era ne tunnyonnyolegana nti ffe tuli balimi mu kubeera abalimi buli sizoni tusobola okukwasayo akasente Mukama Katonda ng'ayagadde ne tukateeka ku pulojekiti gye bayita ey'okubeera nga tugula ettaka tye nti ye bwe tumaliriza mu mbeera efaanana bwetyo omanyi n'ekyo bwe nkyogera banabuweekula tuyina ekizibu nti
tukyali baavu tuli wansi olinga agamba Sendegeya tetulina ssente kituufu mbimanyi bye muyitamu era mmanyi nnyo bassebo ne bannyaba batulaba eyo mmanyi nti tetulina ssente naye ate mu butaba na ssente ettaka kyekimu ku kyobugagga kye tulina kye tusigaza tulina okikwata n'obwegendereza kubanga bw'oba tolina ssente nga tolina nawe olima mmere oba osigaza ki tewali oba osigaliza kufa n'olwekyo bakadde baffe twekolemu omulimo nga bwe twekolamu omulimo mu birala byonna nannyini ttaka tutandike omuweegulako ettaka mpola mpola era nsanga mu challenge mu nsonga eyo bangi ne baŋŋamba Sendegeya fe otulaba tukaddiye ekyo kituufu naye ate teri agenda na ttaka osobola genda mu ttaka naye togenda na ttaka bibiri obitegedde byanjawulo ogenda mu ttaka naye togenda naki nalyo kati kitegeeza kekadde bakadde baffe abakuzeemu abali eyo tutule n'abaana tubannyonnyole tubagambe tulina ekizibu mu nju yaffe twetaaga okugula ettaka era tutandise naye bwenva wano nga tetunnalimaliriza mugende maaso n'omulimu ogwo mukole ki mugumalirize kijja kutukola bulungi era tujja kuba tusenjudde ekirala mu gavumenti eno yennyini mu bajeti y'eggwanga buli bajeti lweyita tuteekamu ssente ze bayita land fund esente ezo zigulira bannayuganda ttaka ku bannannyini weetaaga ki lwaki teriguze Sendegeya tubadde n'ababaka bangi manyi babibuuza Sendegeya lwaki teriguze gavumenti ntera okunnyonnyola abantu nti gavumenti eringa nkumbi enjala etta famire n'egimalawo nga balina enkumbi mu nju ekikulu si kya nkumbi naye agirimisa kyekiki kyekikulu Sendegeya agirimisa asobola ogirimisa ntuuse ku nsonga nnyingi nga neyettaka ekola ki mweri weetaaga kumuwa kalulu Sendegeya n'olw'ensonga eyo gavumenti nannyini ttaka kukaanya nti ndi wiringi otunda ettaka lyange eri gavumenti ng'awaayo okusaba kwe mu land commission ndi wiringi nga gavumenti egyevaluwinga ettaka bannayuganda oba bannabuweekula abali ku bibanja byabwe ebibanja byabwe bwe byapima kinna kimu ng'ofuna ekyapa ku ki ne bwe naaba sikoze bingi naye ne mmala obubaka bwa parliament nga ennyumba ezisinga mu buweekula waakiri 70% nga balina ebyapa mu nju zaabwe nja kuba nkoze omulimo eri bannabuweekula ojja kuba otuukiriza ky'owulira ky'oyayaanira njagala tugende kalulu akalulu wakalabye akalu kamwe bwe katambudde ekibiina myaka 40 kati 45 lwakuba tubalira kaana kane temukyasobola nakukwata kabiina kalulu ka kibiina kyammwe ne kabeera free and fair kankuwa ekyokulabirako ng'ekyabadde lw'emiyaga ne tutuuka okulaba akalulu nga mulimu UPDF UPDF ng'erina omuntu gwekolera emiggo ne givuga twalabye abantu bafudde wano mubende ekasambya waliwo eyafudde twalabye mu bitundu byenjawulo waliwo abazirise kalulu Justino Kaerosi mwami Sendegeya emyaka 45 ekibiina kyolimu nga mukyakola ebintu bino ensi lwaki yandibadde ebeesiga kantandikire lw'emiyaga yadde nga byonna amagye n'ebirala byabaddewo naye eddoboozi ly'abantu lisigala waggulu bangi buli eyakozesezza amaanyi galowooza nti ga magye bamaliriza oluusi bamuwangudde n'olwekyo tuvumirira amagye by the way ekibi sikiwaana nti lwakuba gyensubscribinga gye kiri ekibi kiba kibi ate ekibi kiba kya muntu n'olwekyo okusooka amagye tugavumirira okubeera mu kalulu mu kalulu konna ne bwe kaba kaggwanga kubanga mu mateeka g'ebyokulonda ekyokulwanyisa ekyandibadde eky'amaanyi ekiriraanye polling station batuuni
naye buli bwoleeta amagye nga gakakalukana n'emmundu ekisooka otiisa abalonzi kaba tekakyali kalulu wabula oba otandise kudikiteetinga nti kino kikole ki naye olw'okuba abantu Katonda yatonda omuntu ng'obwongo kye bwagala abulwanirira era omaliriza eddoboozi ly'abantu likoze eki livuddeyo. Ekyokubiri, akalulu tekandibaddemu kutuuka ku levo y'abantu kufa kubanga ekireetesa akalulu kuleeta mpeereza nnungi kugasa abantu era ng'abantu bagasibwa oyo yennyini gwe beerondedde kati bwe katuuka okubeera ak'olutalo n'okutuuka n'okutta omuntu kiba kyabulabe ekyo era we tuba tuli kaba kaseera kazibu kakazigizigi kubanga bwe mba nsaba kuweereza bw'ogaana nkuweereze nze mba mbadde nnwana ky'okufiirawo edi ekyo nakyo kitunulemu mbadde nsaba kuwa kyakulya bw'ogaana nti saagala kyakulya kyo kiki ekinfiizaawo ntuke n'okutta nti oteekwa buteekwa okulya kitegeeza waliwo omwoyo omulala emabega gwe ndowooza nti guba tegugattako era ndowooza twekube mu kifuba ebyokutereeza bingi si waffe NRM yokka wabula ne mu bibiina ebirala ebyokutereeza biki bingi kubanga era olaba political parties endala ne wesizimensioning ng'olaba abantu basiita bigere bali mu kukaaba nze maama nfudde boogera bitategerekeka ebitategerekeka obimanyi sibimanyi kati ebitategerekeka byebyo osanga omuntu ng'agamba taata bamuseera maama taata bamuseera ani maama kati taata we baba bamuseera maama wo gwoba ki simanyi anti oba loosi yennyini oba loosi yennyini kati twetaaga ffenna okutereeza ndowooza n'okwongera okuyiga enkola yaki y'ebibiina nti wali tuba mu nnyumba emu tunoonyeeyo ate agenda okubbinkana n'ennyumba endala nga waliwo ekintu ekikulu kyenjagala Sendege yatwogeremu ebbanga lyenkuulidde ng'okubaganya ebirowoozo ze si buli omu nti ku kyano kunajjako wabula nsinziira ku bigambo byo era ndowooza n'atugoberera okaanya nange ti omwami gwe ntudde naye wano si mutembeesi wa kibiina mulwanirizi wa bukulembeze ebibiri byanjawulo waliwo atembeeta ekibiina ye ng'agamba nze ne bwe mutakampa naye muwe gundi waliwo n'ayagala obukulembeze nga ye agamba ebiganye biina wano na wali so tulaba sit back and relax saagala olowooze nti tuli wano titwogera bwogezi wabula ne message enkulu mu byayogera bwebiwuliriza tugendeko ku kintu ekitugatta ffenna omanyi nga tuvudde ku bibiina one tuli bannayuganda bwekiri Mwami Sendege yanga bawamba abaana naddala abali ku opposition ne babawamba mu ngeri y'olusaazi ne okulujeregerera n'okubalaata era ebintu ne biwunzikanga bwe biri Mwami Sendege gw'owulira muli kyandikuwadde otulo okwebaka ng'oli mu kuvuganya na munno naye ng'ate bamusibye emiguwa kweri weewaana nti oli musajja ekintu ekyo nga kisusse kati Mr. Eddie okusooka tuvumirira obumenyi bw'amateeka bwonna tuvumirira omuntu okweexpressinga kyayagala si musango nze ndowooza twandipaswedinze bantu abo kukkiriza kye tukkiriza omanyi eddiini waliwo eddiini ze ngenda okuwa naye in specific ngende ku balokole mu bakatuliki omwana azaalibwa nga mukatuliki mu basiraamu omwana asobola ozaalibwa nga musiraamu naye percentage y'abalokole esinga mu nsi yonna tebazaalibwa nga balokole ekibaawo kye kino bagenda ku luguudo ba mu kisaawe ngaawo ne batandika okubuulira enjiri ne bakubuulira nti bw'oba olokose ofuna kino bw'oba tolokose osanga bino n'osalawo abalokole bangi mu ggwanga enkola gye bakozesa yeyitibwa persuasive eyo ye yandibadde ekola ndaba owekitiibwa minisita Balamu
ennaku zino batambula mu nkola eya persuasive era ndowooza ye yandibadde entuufu okusinga ogamba nti gundi tetukkaanya ye kamusibe emiguwa tuyingire mulingi tukole ki tulwane olwo terujja kuba lutalo era terunyumira nabalabi kubanga ekisooka oli wamaze dde okola ki kyekiringa bw'okwata ttiimu n'ogamba ttiimu ey'okukyala ewaffe Kansambya egenda kwatagana ne ttiimu ya Buweekula amazima waba tewaliiwo bwenkanya obuli awo n'olwekyo persuasion nkulu era kyekiri kye wayogeddeko n'ogamba Buganda ku Museveni yes bwe bakiyita Buganda mbu ku Museveni kati Mr. Eddie kyetuteekwa omumanya kimu twebuuze lwaki Buganda yava ku Museveni kubanga Buganda yaliko nga yesinga ffe tusinga okuwagira Pulezidenti Museveni nkujjukiza n'ekyala nga weerabidde Kabaka aliko Ronald Mwenda Mutebi okubiri olutalo yalunyigira mu butereevu Saabataka yaliyo butereevu nnyo kati ekibuuzo kubuuzo manyi oba oyagadde okwefaananyiriza oba tuba twagadde okwefaananyiriza omusajja Ssemaka alwana n'abaana be nti mumpite taata ekiba kibaganya okuyita taata wabaawo obuvunaanyizibwa bw'osuuliridde exactly naye bw'oba obukolako tobakaka na kuyitaani kubanga fiiza agendayo n'ebirala nolwekyo bye tulinanga okusoomoozebwa mu Buganda tubitunulire nga byankizo gamba nga ki abavubuka balina ebbula ly'emirimu tulirowoozeeko tulitunuulire nga tetunnabakonda eminga nti bavudde ewaffe mu NRM tutunule bo omuvubuka bw'afuluma ennyumba alina essuubi nti waakiri oluvannyuma lw'ennaku 3 alina kyagenda ofuna kyoyitamu naye kyakola ki kyayitamu oyo ne bibeera nsonga ki nkulu ekyokubiri enguudo zifaanana zitya ekyo nakyo kikulu amalwaliro gafaanana gata gwe ne bw'oba oyagala nnyo batwagale era kye twagala batwagale naye oli ne bw'aba atwagala n'agenda n'afiirwa omuntu we mu ddwaliro kulifaalo nga tafunye bujjanjabi amazima ebirowoozo bye bitandika okukola ki okuseseetuka kyetuteekwa okukola ki kyetuteekwa okukola kye kino service delivery tugiwa amaanyi interest groups ng'abavubuka tubalowoozeeko nnyo ddala n'amaanyi kubanga be bangi era ffe tugenda okuzimba eggwanga era nze mu kalulu kange abavubuka priority y'amaanyi priority y'amaanyi kubanga be bagenda okuzimba ki lwaki mbawa nnyo omuzinzi abavubuka nze mmanyi bwe nwana n'omuvubuka mu famire asobola okukyusa obulamu bwa famire yonna esigaddeyo exactly akyayina amaanyi agakola akyasobola okulwana na buli mbeera yonna n'olwekyo kyova olaba families nnyingi benjogera nammwe mubitegeera abali eyo singa omwana asooka mu famire awaguza obulamu ne butereera famire eyo eyina emikisa gy'amaanyi nnyo abali emabega okutereera gamba nga ki asobola okubasasulira ku kafiizi obwo ne basoma kati atandise okuwa kye bayita mental capital eri bonna abamuli emabega famire neeba yaki y'amaanyi era bangi bamanyi okukoppa first born kyegendereze bw'osanga famire nga yabalooya oyinza ogamba bano babaga babeere balooya bokka bw'osanga yabasomesa oluusi osanga yabasomesa okusinga n'olw'ensonga eyo bakadde bange abandaba Sendegeya ng'abavubuka batadde nnyo ku mwanjo mwe mubazaala mwe mukola ki mubazaala mwenna amazo bateeka ku mwanjo abavuka bano bagenda kuwasa bawala bammwe
abavubuka bano bagenda fumbirwa batabani bammwe bwe sibawa amaanyi mba sibawadde mugaso mbamba nafuyiza nga nafuyiza bazukulu bammwe nga namwe muli banafu. Okay. Ontegedde bulungi. Ntegeera. N'olw'ensonga eyo nga tuli bakuzimba ggwanga abavubuka nsonga nkulu nnyo kuba be bakola ebitundu ebinene. Yo be bakola ebitundu ebinene ate be bakyalina ebiseera eby'omumaaso. Kyobola nange nvuddeyo ndi muvubuka. Muvubuka munnange ojja kuba okoze ensobi. Okuddira omuntu ali mu kawungeezi ke ate omukwase future yo. Tamanya by'oyitamu. Tuwuliziganya. Kyonoonya kye bayita future abamu basuse future. Tewakyalina kye. Yes. Bali mu bazukulu. Future bagisukka dda. Oli mukulajana na future yange n'abeetya. Naye wazze omusajja mukadde basajja bakadde basavinze mu gavumenti ebbanga ddene bakugamba tibe baagala bakulembere batwale future yo. Eyaabwe tebakyalina kye bayita future era tebabalimba. Tebakyalina kigambo kye bayita future. Omuntu w'emyaka 7 aba baana be balina future. Era by the way mu byenfuna mu ntambula yaabyo mu myaka gino egy'ekivubuka gye tulimu naddala okkirizibwa okukola ennyo n'okuseevinga ennyo. Kati bw'otuuka myaka 65 gwe nsi tekunenya okkirizibwa okulya akasente nga bw'okola ki? Oli mu kawungeeziko. Kasita oba nga wakakola. Yes. Okkirizibwa okukola ki? Okukalya. Kati omuntu ali mu kaseera ak'okulya akasente ke yakola kati ebba akugamba goba okwasa future yo. Tetukikola. Nga tumaliriza njagala kano ke kasembayo. Okwerumaaluma okuli mu bibiina. Naye nga tuvudde mu bibiina bino ebito kuba ate ebito bisindikibwamu omuyaga nga guva mu bikulu. Naddala ewamu mu kibiina. Tulina tiimu egamba tetuva ku maini. Tulina ne tiimu etugamba ffe tuli ku generator. Regardless what twagala generator. Sendege ya goli ki? Nze ndi musajja wa NRM. Wabeerawo kye bayita okulwanira obusika. Naye tebasikira mulamu. Mu buwangwa tebasikira muki? Mulamu. Omulamu tebamusikira. President Museveni akyaliwo. Bw'aba ng'atuuse ekiseera ekiwummula kitegeeza tujja kuba amaaso tugateeka ku muntu omuki? Omulala. N'olwekyo ekibuuzo kyange mu brief ndi wa NRM tetusikiza muki? Essaawa eno omulamu naye nga singa abaawumudde ebyobukulembeze n'aleeta omutawuni era naye nga mugamba nti kakati yali mu vision. Ndowooza tosala lutindo lw'otannatuuka. Olutindo lw'otannatuuka tokola ki? Tolusala. Era ekibiina nga bwe tulonda President Museveni kyatukwatira ebbendera era kisalawo okusalawo okuba kwetaagisiza. Okay. Yesebo. So kusaba akaluba nabuweekula nze kati nkumaliriza ebisinga tubiwayizaamu. Bannabuweekula nsooka okubeebaza okutwagala. Yeah. Ekyo kikulu. Sebo Edi tutuukayo abantu batwagadde batulaze omukwano kubeebaza. Omukwano ogwo tusaba mugukuume. Tebatwagadde lwakuba tulabika bulungi ku feesi. Naye olw'enteekateeka ennungi egenda okujja munabuweekula wansi waakiri abeeko waatuuka. Sinza kugamba nti naamala okubeera omubaka wa parliament nga buli munabuweekula alina emmotoka. Waakiri obulamu bujja kuba butambula. Ng'asobola okusanga eddagala mu ddwaliro kubanga mu parliament gyendaga eyo budget ey'ebyobulamu gyekola ki? Gyekolerwa. Nga munabuweekula ebitundu ebisinga nga waakiri birina amasannyalaze. Tugeetaaga. Ate n'ebyogakozesa tubirina. Ng'ebitundu ebisinga mu buweekula nga tuyina amazzi aga ddaamu aga nayikondo n'aga pipe to water nga tugayina. Ebitundu ebisinga ebyabuweekula ng'enguudo waakiri nnungi. Yes. Ye era nze nyina ekirowoozo bannabuweekula abali eyo.
tie motoka nga bampadde sente nyinza obutavuga motoka nene era temuŋŋamba honorable nga tovuga nene gwe tusobola okuyiiya ne tufunayo tractor tractor naye tuyambangako mu nguudo zaffe za bulungi bwansi abataka abo boolaba era nga bwe nzize nkikola tugenda ewantu ne tubawa ebigoma nga ku butindo obw'enjawulo ne tubawa ne malamu ne twekolamu omulimu ne tukola oluguudo n'olwekyo njagala tusumuseeko ko ku maanyi bwe tuba ne tractor yaffe obuguudo obwo bwaffe obwa bulungi bwansi tubwerimira tutambule bulungi emaali yaffe tugyongereko omuwendo kijja kuba ekyo kitugattako n'olwekyo bannabuweekula amazima gali nti enkoko teyeebaza lujja teyeebaza lujja ekigigaana buli lunaku mwekola ki mweriira bwefuluma ng'eddoomo bwe ebeera awo kati singa ebeera ku mulimu ogw'okwebaza olujja eba tesobola kola ki mbebaza obutakoowa mbasaba tunywere solida tutambule wamu akalulu kaffe bangi beewaana eyo nti bajja kukabba naye ntera okugamba abantu nti lubaale gwanatta amala musuula ddalu lubaale gwanatta amala kola ki musuula ddalu naffe weetuli tulaba ate tunywedde ekyenjawulo tulina abavubuka abavubuka tukola ki mubalina tugenda kakuuma akalulu tugenda kafuna mu bungi bannabuweekula nka basaba akalulu nga kangi nga teri ayinza nakabba kakasobole ekyokubiri mbasaba tukakuume tugenda kawerekera paka ku ttale senta ate mukalwanirire tube nga tukola ki nga tukajjayo mwebale nnyo ndowooza nga sinava ku mukutu wano abazadde mbasaba muze abaana ku masomero kusoma kwaze muyitamu mbimanyi bingi era akasente tekalabika bimanyi naye ekiyinza okuyamba okubeera mirembe gyonna guno gwolimu n'ogunaddako kwe kuweerera omwana kwe kuweerera omwana n'olwekyo nsonga nkulu mwebale nnyo mwebalire ddala mukama abanjagalire alhamdulillah tweyanziza obudde bwotuwadde ono tukisimbye nekiroka katono tukiyunje n'okirya tukirye Mungu asaasidde busaasi ne tukoma kukusa kale ndowooza muzikirize mbasibulire wano mwenna abatandise naffe okuva ne kati bamuli mu ffenna bannaffe abasharinga message eno bannaye anaddala abali ku TikTok muno kuno mmwe lwakuba mulabako obumpi ne mutaagala kujja kulaba full video ku YouTube ne mubeera emitwalo ebiri ate ne mutajja eri kulaba mujje mutuwagireko bannaffe abali ku TikTok ne Facebook mujje mutuwagireko eno ku YouTube nawe tubeerayo message yaffe ebeerayo yonna just eno tubateerayo obumpi bwe tuba tulondobyemu obuli ku binyusi bye tunyumizaamu naye mujje neeri mutuwagire namwe ababeera ku YouTube everyday Monday to Friday nga mulinda akade kakone nti waliyo ekigenzeeyo bannaffe tubaagala nnyo muzikirize enda basibulira wano oyo mutenza gulu atakuumira mpeera ya ssente abampeere kye mwagalira